Katonda yabadde mwene ensonga Katonda banange banamwenga mubadde ku bunkenke bana ate nno simwe kabana ife natubadde ku bunkenke nga tugamba omugenyi wafaanajja obwedda mbalaba mu comment section ate nonze tubadde ko fedda ne tugerako wa pastor Bugembe ne tudake wa pastor Buyugo ng'obunkenke bubadde bungi but finally mukama Katonda akitukoledde tubadde tutandise okutya gamba naye mugenyi waffe tajje omugenyi waffe nafuuka omugenyi waffe bannamwe mumaze ne mugiramu awo mu comment section naye era nkitegeera kubanga badde mubadde mu mwesungidde ebbanga so nga bw'atajja abadde agenda ba disappointinga nnyo naye wetwogerera mu kaseera kano omulungi waffe omugenyi waffe Pastor Wilson Bugembe ali ku fojimu era banange kenze waneeno nze bagamba titumwanyiriza mu ssanyu eringi tumwanyiriza mu ssanyu lyotamanyi na kumanya kubanga jjukira twabadde tuwatidde tiddedda naye ffe mukama Katonda atuwadde obuvumu ne tubeera bagumu nnyo because tutegedde nti ono ali mu Katonda ate naffe tuli mu Katonda lwaki tuba tweraliikirira so munzikirize mbawe kibadde ku fojimu ng'abantu abo banyiriza Pastor Wilson Bugembe mwe temumanyi na kumanya kibadde wali amasanyalaze gabadde wali electricity yenna onabadde siyaka wabula abadde umeme kangu ibadde kufojimu nga baniriza Pastor Fomlungi Pastor Wilson Bugembe oluvanyuma tugenda kweyongera because nino kuwa ekigambo nino kuwa buli kimu ekibadde asose tukuba muziki byonna bigenda kubanga obirabako mu katambi kano kenyini Katonda akunkumira akunjagalire akuwa omukisa tukyagendera ddala mu maaso. Tutuleko wansi tusanyise nnyo balabako kyukira neibawo nti ogenda kakasibwa kyuka n'omulala omugambe Yesu agenda kukakasa yogera eri obulamu bwo yenze gwagenda okukakasa basebo ne banyabo tubaniriza nnyo mu mwaka gwa Mukama ogw'okukakasibwamu era n'akawungeezi ka leero waliwo Katonda kyagenda okukakasa eri obulamu bwo waliwo ekiriwo mwaka gwa kasasiba waliwo ekiriwo waliwo ekiriwo omugenyi waffe gwe tubadde tulinda wetwogerera ennyonyi emutuusiza zikube nga za Yesu waliwo ekiriwo mwaka gwa kakasiba waliwo ekiriwo mwaka gwa kakasiba waliwo ekiriwo mwaka gwa kakasiba waliwo ekiriwo zongere nga za Yesu zongere nga za Yesu Haleluya basaba ne banyabo tuyina essanyu bategeeza nti omugenyi waffe gwe twadde tulinda ngamba omugenyi Yesu yatuuse dda Jesus is here he's there Jesus is there muzikirize mbanjulire Yesu yatuuse dda mu kifo kino Yesu aliriddawa and also is where tajidde mu mulala omusumba waffe we twadde tulinde ebbanga eddene omusumbani yatuuse dda mu nyumba basookedde mu lutikko abali mu overflow mutukubireko engalo n'engalo ez'amaanyi
abali wabweru tuwumulira mumwe kyemutugamba eno ffe kyetukola kyekiri eyo. Jesus is where? Jesus is where? Twongera obaniriza mu kusaba kwaffe n'okusiiba okugenda otandika ng'ennaku z'omwezi 24 mutusasire. savisi yaffe etandika ssaawa 7 tukomekeza ku ssaawa 12 zennyini, naye Yesu bw'ajja ajja n'enkyukakyuka. Olwaleero tiimu Fogimu mugenda kutukkiriza enkyukakyuka ya Yesu tugifiitingemu. Mujja kutuwolayo ku budde. Wow, 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 wow. Jesus is where? Zongere, 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 zongere. Zongere media team tu connecting eko naffe tulabe ku kyamagero. Akalulu ka musumba waffe. Omusumba Pastor Bugemba ali mu kifo kino. Akulembeddwamu omusumba Joseph Buyungo ne Josephine Buyungo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Tuli basanyufu nnyo. Tuwulire essanyu liigi. Tuli basanyufu nnyo. Tuli basanyufu nnyo mu nnyumba ya Fogimu. Zongere. Walalalala. Woo! Jesus is where? Zongere, 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 zongere. Zongere, 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 zongere. Zongere, 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 zongere. Tusanyuse okubalabako. Kale tulako wansi, tulako wansi. Zikube ng'ozikubira wansi. Nga bakyatuuza omugenyi waffe. Nga bakyatuuza omugenyi waffe. Tubaniriza nnyo mu Fogimu Fellowship of Grace International Ministries. Ekuliba omusumba Joseph Buyungo ne Josephine Buyungo. Omwezi guno gwonna gubadde gw'abagenyi era munzikirize obutalya budde. Twongera okubaaniriza mu puroguramu zaffe okuva ku Monday mpaka ku Sunday. Service zaffe esinga zitandika ssaawa 4 mpaka 11 n'abasumba ba mirundi 2. Sunday tulina service za mirundi 3. Esooka etandika ssaawa 2 mpaka 4 muzeeyi waffe agibeeramu. Eyokubiri etandika 4 mpaka 6 abasumba ffe bagibeeramu. Deliverance service yeeno yatandise ssaawa 7 etera okugwa ku ssaawa 12 era tukkiriza terina weegenda okuggwera olwaleero. Musumba Bugembe tusanyuse nnyo okulabako. Munzikirize twanirize muzeeyi omusumba Joseph Buyungo ajja atwongereyo. Tugate engalo zaffe twanirize musumba waffe. Hallelujah. Hallelujah. Kansaba otuleko wansi. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Tuli basanyufu nga bw'otuwulira, naye neebaza Katonda ku lwa musumba Bugembe ne ttiimu yonna. Tewali akunenya musumba lwa ssaawa z'otuuse. Neetonze dda nange kennyini okumpita ku lunaku olw'Essande si kyangu. Naye olaba ofisizaawo obudde n'ojja, webale twagala. Era ne ttiimu yo yonna Mukama bawa omukisa ogw'amaanyi
Musumba Bugembe nakwagala era nkyakwagala. Waliwo omuntu gw'oyagala nga alina kyakkoledde. Haleluya. Naye ate waliwo omuntu nga Katonda yamukonekitinga mu mutima gwo. Mambi yonna gy'abeera ne gye muwulirira nkwagala nnyo ssebo musajja wa Mukama. Olunaku olwasookera ddala neebaza Katonda ku lw'obuweereza bw'olimu. Ebintu bibiri ebyakunnyongera okwagala ne we ndisanga abakwogerako oba kiki oba kiki wasimba mu mutima olw'ekyo. Kintu ekisooka myaka giyiseeko nga sinatandika kuweereza naakatandiikiriza nva mu bwa Asha ntandika okutumibwamu omusero nga mbuulira wakyala Kibuli Miracle Center yali Musumba Magezi simanyi oba akyaliyo ne bakwaniriza waliyo omuweereza wa Mukama bamuyita Mushindi n'akwaniriza yali ayina oluyimba lwalooki nga n'akuyitiramu. Lwe lunaku lwe nasooka okukulaba ng'oyimba oluyimba olw'essaati eya yero. Nali nduwulira naye nga sirabanga aluyimba. Naye kyenzijukira mu kiseera ekyo nakaaba amaziga ng'oyimba oluyimba olwo ne nkwagala. Ogwokubiri gwe nakwagala Mukama bw'antuma mu Nansana sikyajjukira bulungi kitundu waliwo ekkanisa oba eri ku Kyewamala yayina olunaku lwayo neekuyita watuuka na leeti. Olaba njogera leeti eyo nga njijjukira obudde bwali bugenze buzibaaziba wanewaffe okedde nnyo. Naye wayogera ekigambo nti wewajjira mu Nansana kiwuliriza kimpadde omusingi ogw'amaanyi okuyimirira mu Nansana okuwakanya buli kimu kyonna ekirwana okuziyiza omulimu gwa Mukama. N'ogamba nti wewajjira mu Nansana baakugamba nti teri kkanisa eriyimirira mu Nansana n'ebeeramu nga y'amaanyi. Nti n'osalawo n'oyimirira oweereze Katonda n'ogamba ojja kufuuka ow'amaanyi. Nali mu kibiina ng'abantu batudde ne nkiwulira ng'okyogera nange ne mpulira eddoboozi eryegatta ku ggwe nti tunaabeeramu waakiri nga tuli babiri. Nfunye munnanga nyweza. Oluyimba n'ebigambo ebyo bikoze paati nnene ku buweereza buno nga w'obusanze. Era mu Nansana neebaza Katonda ku lw'omulimu omulungi gw'okolamu. Ate ne kitava ku ekyo n'emikolo mingi ngikusiŋŋaanyeeko. Katonda yakuwa ekisa era ngenda nenkisabiramu. Olina ebifo by'olinnyamu ebigere oluusi nenkulengera ku mutimbagano nange nensaba amafuta gye gali eyo. Mbadde mu kusaba na kwegayirira ne ŋŋamba anko oyo gayitira ku mukutu kati kagajje gatuulire eddala we tuliraanye. Musumba Bugembe k'olinnye mu kifo kino omulembe mungi ogw'abavubuka oguyambye. Nze nkuze nkaddiye naye ate neebaza Katonda nti oyimiridde nnyo n'abantu aba buli kika. Nakyo kinaaba amafuta agayimusa abavubuka, agayimusa abakadde, agayimusa ab'amaanyi. Era neegombye ekintu kimu waŋŋambye nti ogenda kujja ŋŋenda kuvaawo n'amafuta agazinira ddala agatendereza ddala. Mbadde sibiina naye Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi. Abange munzikirize tusituke ku magulu gaffe tugatte engalo zaffe. Twanirize omugenyi waffe Omusumba Wilson Bugembe. Mukama gwataddewo olwaleero tubadde mu mwezi gwonna nga tuyita bagenyi era ye mugenyi waffe leero.
mugenyi waffe olwaleero kanzibwe kubereko engalo ez'amaanyi. Akalulu ka Yesu kaliwa sibawulira ayayaya ayayaya wanaza bukira Yesu buka wanaza 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 nze abenzi abajjamu embuto ne boolaba bayimba mu kyaki abaana ba Yesu ne boolaba nnyimba